wetwogerera ng'omukyala abadde chairman wa Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya alizayininze. Wetwogerera ng'omukyala abadde chairman wa Uganda Human Rights Commission alizayininze oluvannyuma okulabikako mu video ng'agamba president w'eggwanga nti abantu basindika mu Uganda Human Rights Commission abasinga bafeeriya, abasinga bamala kulemwa mu byabufuzi, abamu balina criminal cases nyingi nnyo. Yagamba President Museveni nti abantu basindika mu human rights si be batuufu okugenda mu human rights, nti abasinga balina criminal charges nyingi nnyo. So teguweze na mwezi Mariam Wangadya n'aresigninga. We shall say goodbye. Let new faces serve Uganda. However much naye mu office yo mwobadde nga chairman, human rights ezisinga zibadde teziprotectingibwa. Nenga tufube nnyo okuserving abana Uganda than serving our personal interests. Mariam Wangadya naawe tewaservinga bulungi bana Uganda mu office eyo. Nenga goodbye. We shall get another one. Nenga mwenna mutambulenga nnyo ku lulwovulo bwa office mubere objective. Munanga gatambula nti omukyala Mariam Wangadya bwamujjukira bulungi mwamulaba ku lulinga complaininga era ng'olabira ddala nti entebe etandise okumwokya. Entebe yali emwegezaamu oba oyinza okugamba nti ekifo kye baamuwa kyali kimwegezaamu. So eyabirabye n'agamba nedda wano sikyasobola, bw'atyo bwe twogerera mbu amaze dda okuba nga resigninga. Awo tuvuddewo. Waliwo amawulire agatambula nti omukulu Byeibekulu ne mukyala Zuwena, ono nga ye mukyala we, mbu bammiddwa visa ezibatwala mu Canada. Jjukira waneeno babadde bakyajaguza. Kansooke kutwala ku visa then nkutwale ku nyumba. Bebekulu bamugobye mu Canada. Bebekulu Zuwena babanyimye visa ya Canada. Wetwogerera Gagamero boss, the fake Gagamero bakunyimye visa yange ndowooza mu buyudde bulungi alutuwadde nti babamye visa. Ninga byonna bigenda mu maaso era wetwogerera bali mu kujaguza lwa ennyumba gye twategeddeko mbu baguze engule nga yaweze kale ennyumba nga nneneko era nga yaguliddwa omutitimbi gw'ensimbi oguwererako ddala. Bino bye ngenda okwogera oba wabwongo butini tokomentinga sigaza obwongo bwo kuba biyinza okukunyiiza. Ennyumba eno eri wano ya big size Bebekulu, ennyumba y'empya. Congratulations bannaye kuba ennyumba tezimbika. Congratulations papa. Newe kaba karumu kamu tekazimbika. Naye mabegako eyo tubadde n'abapangisa nga bamweyimbamu okumusinga. Mbagambye kabagezi bokka temukomentinga nga tobisobola. Tubaddeyo n'abapangisa mabegako eyo nga bagamba mbu bamusinga. Okiwulira bayinza ogiraba enju ne beetuga naye nga bakyapangisa abamusinga. Essaawa zino laba kyabakubyeko, okyapangisa gw'ovuganya azimbye ennyumba. You guys, ensi mugigyeko amaanyi. Anyway, congratulations papa. Awo wetuli era munange naffe tumuyozaayoza okuba nga yatuuse ku nju bwetyo Makula. Katusuubire nti mu maaso eyo ng'ebintu byonoonesa ate abakulu nabo tebajja mupostinga nti tumunoonyerezeeko engeri gye yagulamu ennyumba eyo ssente yazijjawa nze naawe. Naye nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo olunaku lwaleero amazaalibwa g'omulangira Richard Ssemakokiro era ng'olunaku lwaleero aweza emyaka 15. Ndowooza omulaba akulidde ddala era ndowooza juzi wano eno mwamulaba ku
yali is it birthday run nga amwenyereketa abamu ne batuuka n'okubuuza nti kumbe naye bulijjo aseka, kumbe naye bulijjo amwenya, naye nga bambi musajja wattu akulidde ddala. Era naffe tumuyozaayoza okubanga Mukama asiimye olunaku olwaleero n'abanga amwongerako omwaka omulala. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero. Nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Bantu bangi nnyo mubadde mwebuuza lwaki abaana be bajja e South Africa oba abantu be bajja e South Africa ate baatuukira Kyankwanzi. Kakati tufunye wano eno story. Omukulu Kasode muyimbi nno mu ggwanga Uganda wano era celebrity yabadde akunnyonnyola lwaki yafundikira ng'ate ali Kyankwanzi era lwaki yafundikira ate ng'ayimba buyimba obuwanda n'obususuta omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Byonna ebibuuzo byo ndowooza bijja kubanga biddiwamu wano eno kubanga tubadde abantu bangi ng'abeebuuza ekintu ekyo nti kijja kitya, lwaki oba muyambe omuntu nti mumuggyeyo, lwaki temuleka n'agenda ewaabwe. Mwawulidde interview ya Kasodde yagambye okuva e South Africa beewandiisa ne bagamba nti abamu wewandiisa ogenda okulaba General Museveni nga mutuuse e Uganda, abamu ne beewandiisa aba ne bateewandiisa. Mubateewandiisa naye Kasodde mwali naye agamba olwatuuse e Uganda ku Entebbe buli muntu yadde amanyi nti olutuuka e Uganda akwata migugu gwe kugenda kulaba beewaabwe, kugenda mu famire ye. Baba bateeka mu baasi paka Kyankwanzi, straight out Kyankwanzi. Bali mu kuba kati bagenda kuyingira mu magye simanyi. Yaba abasajja gye batunula mu baaka balaba nga abasajja bali mbirowoozo tebategeera kigenda mu maaso. From South Africa, Durban to Johannesburg, Pretoria to Kyankwanzi. Chibonge chanini, chibonge chanini, chibonge. What's going on? What the hell is going on? It's very rare. It's very rare to see these people in the government evacuating anyone from any country, however stranded you are. Era bebasoso tulaga nti basobola okubajjayo mawanga baba no bali stranded from Pretoria to Kyankwanzi, bali mu kibonge kya nini. Abasajja balina ebirowoozo olwo mutugo tulwe muzi n'olaba nga alina byalowooza mutera na kyakukola. Katubasabire mubiwulidde naye ate nga wetuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Waliwo abantu bangi aboogedde nnyo nga bagamba nti Muwanga Kivumbi ekyamukwasizza nti yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebingi ennyo. Waliwo ababiwakanya. Ono yagambye nti yabadde olwedda amawulire nga yagafunye edda nti yadde ateereddwa ajja kuddamu akwatulwe. Wama baleke kubalimba, baleke kubawuddisa nti ebigambo Honorable Muwanga Kivumbi bye yayogedde bye byamuwambisizza. Babalimbira ddala. Nze nafunye information nga baakamuta bwe bati. Ono nansindikira message n'angamba Honorable Muwanga Kivumbi bagenda kuddamu bamukwate. Bw'oba omanyi nti ndimba genda mu video zange nga baakata Honorable. Nga bwe nabyogedde bwe batyo bwe bamukutte. Iye eno government ya Nyabingi terimu bwa Katonda yabatemu era bw'oba oli musibe ne bakuta weebereremu. Kye kyamazima googerwe Honorable Muwanga Kivumbi teyayebeereddemu. Kiki kyabadde kimusuze ewuwe nga government eno yabatemu agimanyi. Kyogamba ye mwenyini yabadde takimanyi nti bagenda kuddamu bamuwambe nga tannatuuka nawuwe mission bwetu bwe yabadde. Ekirungi abafunyeeko eyo information ne tukola video ne muziraba nga tubawadde security alert ne muzitunulya ne muziyitako olw'okuba bukawunti bwaffe mwattu butono naye nga byabadde information yabadde entuufu. Abantu b'e Butambala ba TikTok bannange fa balina okuteekako pulesa Muwanga Kivumbi Honorable Bamusesemi. Ekitali ekyo waali kati Mukama yekka yalina okuzza ebibye. Kambabuulire kuba eno gavumenti njagala mutegeere nti egenda kati tekyaswala tekyalinamu kabuntu gongamba otya nti pulezidenti omulamba w'eggwanga
ayimirirawo n'agamba abasibe tebabawa beyiro looya mulamuzi. So n'olwekyo bw'ofuna omuntu n'akuwa security alert bambi muzikwate bulungi gabeera mazima abantu baffe babeeramu ne batugamba ate nze bino ebintu n'akakakasa ebintu nga bina bye bambuulira n'enkola vidiyo nga bituufu byennyini ne baddamu ne babikola naye nga byonna byonna era nga bikyagenda mu maaso ffe we tuli mpolampola okuba nga tugaba tuusaako gonna gatambula era wano eno ono naye avuddeyo n'agamba kalambulule ku nsonga kubanga abantu twogera nnyo bye tutamanyi naye ate nga nno oluusi ebye tukayanira tuba tubiraba twalabanga sitole z'abahonalebo Segirinya Muhammad wano nga baba beiru abantu ne baselebratinga naye munnange tebabaganyanga n'okuvaayo ye at least chance yabaddewo n'atuuka ewaka naye era nti pulaani yabadde nti balina okuba nga bamukwata. Fundi olunaku olw'ejjo yazzeemu n'akwatibwa mu bitundu by'empigi bwe yabadde ava e Butambala mu maka ge. Now eno yendabamu yange y'ebintu. So ndabye obutambi bungi nnyo, ndabye amaloboozi mangi nnyo agavaayo nga ganenyawo Honorable Muwanga Kivumbi era nga bagezaako okulaga nti ekyazzeemu okukwasawo Honorable Muwanga Kivumbi ye speech gye yakoze nga avudde mu komera amaze okuweebwa court bail ku International Crimes Division bwe yatuuse e Butambala mu maka ge speech gye yakoze naddala eri General Kaguta Museveni Bepo ne mutabani we CDF Bepo ne omukyala Janet Kataha Museveni. So abantu nga bagamba nti ebigambo bye yayogedde byamuviiriddeko okuddamu okukwatibwa. Now just mu abantu abamu kirayika temumanyi who's Honorable Muwanga Kivumbi, abantu abamu temumanyi who's General Yoweri Kaguta Museveni, abantu abamu temumanyi nti ekibalo kino kitambula kitya, General Museveni empikije azizanya atya. Now katuna Honorable Muwanga Kivumbi. So abo bonna abeewuunya ku bigambo byafumye mu kamwa ka Honorable Muwanga Kivumbi kirabika temumumanyi bumanya. Honorable Muwanga Kivumbi bwatu bwabadde for the past 20 years abazze bamugoberera. Era Honorable Muwanga Kivumbi bifu ye ne General Kaguta Museveni tetandise kati yakamala emyaka 23. Era General Museveni ayina engeri gy'ayitamu Honorable Muwanga Kivumbi, ayina erinnya lye yamuwa ayamuyita nakasajjasajja akasinza okumufuukira ekizibu e Butambala awo. Si gwe mulundi ogusoose confrontations zizze zibeerawo ne General Museveni ne Honorable Muwanga Kivumbi ne ku PDM ngejja Honorable Muwanga Kivumbi be baayimirira ne bagisimbira ekuli. So Honorable Muwanga Kivumbi General Kaguta Museveni waba abadde akyamwetaaga munda kyabadde tekimwetaagisa gamba nti ebigambo byayogedde bye bigenda omuddisizaayo. Nedda Muwanga Kivumbi ne ku lunaku lwennyini lwe bamuwa bbeeyo baali basobola omukwata. Lwakuba General Yoweri Kaguta Museveni yali tagala ku presentinga scenes ezimu mu script yemu. Script yemu ne yadde alina okufoldingawo scenes ez'enjawulo. Butya nti bw'otunuulira ku byaliwo emabega ku basiraamu abali mu misango gy'okutta Afande Kaweesi baweebwanga bbeero kwa High n'addamu ne bakwatibwa obutereevu ku kooti wabweru wennyini. Honorable Segirinya Muhammad yaweebwa bbeero naye nga bamuwa bbeero ng'asinzirira Kigo prison. Honorable Segirinya Muhammad bamuwambira Kigo ku prison ng'afuluma bw'ati. Kakati General Kaguta Museveni yabadde tasobola kuddamu kuwa siini yemu Honorable Muwanga Kivumbi. Gwe tulowooza nti baadde baagala Honorable Muwanga Kivumbi aweebwe bbiiro. Nedda wabula baadde balina okulaga nti essiga eddamu zirisobola okukola okusalawo kwalyo then bo bateekinge move endala ey'okubiri. Kati wano wenjagala okuleetera gisiti weeri ey'amaanyi. Ngenda kukompeyalingira olabe nti Honorable Muwanga Kivumbi kino yakifunyemu atya then ne General Yoweri Kaguta Museveni yabadde abaze kaki. Ofuna bulungi nnyo. Then wabadde abadde babuuza nti Honorable Muwanga Kivumbi buli jjajja ku kooti lwaki abadde asirise. Ekyo ekibuuzo nakyo weekiri. Lwaki yayogedde wano nga bamaze okumuwa bbeero. Now katusooke na kino nti Honorable Muwanga Kivumbi wabadde nga ajja ku kooti abadde nga asirika nga tabako kigambo na kimu kyanyega. Then katudde emabega. Omusango okuvunaanibwa Honorable Muwanga Kivumbi gwa treason
Okiwuliriza yali yenyigira mu bikola eby'ekitujju bwe bagamba. Musango guno abantu bafiira mu makage. Musango guno bakwata abaana 21 Honorable Mwanga Kivumbi yabadde wa 22 era abaana bano babadde ku fayiro yemu. Mu baana muno mubaddemu abasoma, mubaddemu abadde balina okugenda ku university. So Honorable Mwanga Kivumbi okusaba bail yali tasaba yekka, yasaba n'abaana bano. Kubanga olwalero state niwe yandibadde yagala ko Honorable Mwanga Kivumbi bail yali tesobola kuleka abaana bano mabega bali ku fayiro yemu. Kubanga tesobola kuwa A1 bail then ate bana abalaba etuba A3 no ba bail. Kitegeeza guno omuntu omukulu wegube wa bail nabana abaana abalaba ino okuwebwa bail. Kati gwa badambuza nto Honorable Mwanga Kivumbi lwaki abadde nga asirika. Honorable Mwanga Kivumbi kyabadde yagala okusooka okwejjako be baana bano be bamukwata nabo. Abaana abamu babadde balina okudda ku ssomero basome. So Honorable Mwanga Kivumbi singa abaana bano baba baweereddwa akakalu ka kooti yasobola okupambana n'ebisigadde. Kyovola ku kooti abadde ajjanga musirifu not until Honorable Mwanga Kivumbi we yawadde akakalu ka kooti era mwamulabye yasobodde okwogera bye yayogedde. Now ekyo njikuwadde akonka kuwadde. So Honorable Mwanga Kivumbi nga kitegedde bulungi ndi bana abaana kati bavudde ku file. Of course yadde akimanyi agenda kuddamu akwatibwe. Then kati bano bambadde envuga narrative egamba nti ya negotiate nze release ye. Bano bokati eyo narrative yagudde mu kasero. Now kati General Museveni ye yabadde ino creating another scene. Addemu akwati Honorable Mwanga Kivumbi nga gwe kennyini ogenda gumusalira. Era nga togenda kudda webuze ine omusajja gwe bawadde biru lwaki bazzeemu ne bamukwata. Kubanga General Museveni yamanyi Honorable Mwanga Kivumbi yani. Kyovola yakitegedde nti ono tetulina mumukwatira ku kooti tumuwaamu akadde neweziba ssaawa 4 ajja kukola kyetumusuubiramu okukola. Era ekyo kyennyini Honorable Mwanga Kivumbi kye yakoze. Kubanga ye bw'atyo bw'abadde tumusuubira okubanga omusibye ku fabricated charges ate ziri political nafuna oluwenda olufuluma n'alimu okuyutilizinga chances. Oyo Honorable Mwanga Kivumbi so kyovola bwe yafulumye era yakuta omuzindalo. Kubanga Honorable Mwanga Kivumbi sibe bannabyabufuzi bogenda okuta ku misango gy'ebyobufuzi omusuubire nti agenda kugoba akazindalo kagenda ebbali akazindalo agenda kasembeza. So kyovola General Museveni yakitegedde bulungi nnyo Honorable Mwanga Kivumbi bwakwatira ku kazindalo agenda baako ne statements zakola. So kyovola babadde balina okumunywa ne bamulya. Kakati gwe otandika ogumusalira. Gwe kennyini naawe munnayuganda ngene omusajja lwati yayogedde singa tiyayogedde tebandi muzzizaayo nenga in real sense Honorable Mwanga Kivumbi yabadde wakwatibwa era yadde talina kufuluma waweero kubanga Honorable Mwanga Kivumbi bw'omuwa akakalu ka kooti oyinayo abaana abalala boosibye ku byobufuzi. Dr. Kizza Besigye naye ayagala akakalu ka kooti tonnakamuwa. Bw'okawa Honorable Mwanga Kivumbi kitegeeza Dr. Kebbi n'Obedi Lutale oyina obbawo akakalu ka kooti. Oyina okuwa Ssaalongo Erias Lukwago akakalu ka kooti. Oyina okuwa ba Eddie Mutwe, Bolivia Lutaaya, Bamachete, Baweesa Mufumbiro nabo oyina okubawa akakalu ka kooti. Kati there is no way state gyewabadde oyagala gyewabadde ogiteeka mu kkowe eno ekkirize. Kubanga Honorable Mwanga Kivumbi bw'omuwa beyiro kitegeeza nabali abalala oyina obbawa beyiro. Okategedde kale ntegeeza Honorable Mwanga Kivumbi yabadde alina okusigalayo munda. Kubanga nabali abalala banne basibiddwa ku byobufuzi bakyaliyo munda. Oba ontegedde bulungi nnyo. That's how the script moves. Kakati gweno mu bannansi bakusizeemu okutya n'akatengo. Nti kati boddiramu okwogera bwoti gwogenda mida. Nti ono omwana nayo tayogerwako ono bwati tayogerwako. Okategedde. Naye nga teba state apologies sibe bakuvuzigamu kino gwe kennyini gwakyesigamu gwakyeyambaza. Okategedde. Ti in the end state yefunyeemu ate gwe tofunyeemu kubanga oyongedde kukatira Honorable Mwanga Kivumbi omuyiwa kettaka era ogamba nti agwamusinze singa bino byonna teyandikoze teyandibituuseeko. Okategedde mwana wa ssebo. So eno script tefaanagana kuba Muslim Sheriks benkugambye abali misango gya Kaweesi tefaanana ku Honorable Secretary yawukana ku Honorable Segirinya Muhammad. Justice scenes ze zaawukana. Okategedde
So mubeere bagezigezi luno lutalo lwa bwongo state ezanya nekuwa narrative kati olwaleero tolina woneniza state nti ate omusajja bamuwadde bbeera ate mwazzemu ne mumukwata ogenda mugamba kati waliwo omusango omulala omusajja bamutadde naye yawalampye Jeno Yoweri Kaguta Museveni amanyi Muwanga Kivumbi yani era amanyi Muwanga Kivumbi wabeera wabweru kitegeeza ki naye ng'oli mulabi mulungi omulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo